Makko Essuula 3. Awo Yesu n'ayingira ate mu kkuŋŋaaniro, era omwo mwalimu omuntu w'omukono ogukaze. Waliwo abantu abamu abaali baagala okuwabira Yesu, ne bamwekaliriza amaaso balabe oba anaawonya omuntu oyo ku Ssabaato, balyoke bagende bawaabe. Yesu n'agamba ow'omukono ogukaze nti, "Situka, oyimirire wano, bonna bwe bayinza okukulabira." Awo n'abuuza abaaliwo nti, "Kiki ekikkirizibwa ku Ssabaato? Kukola bulungi oba kukola bubi? Kuwonya bulamu oba kubuzikiriza?" Naye bo ne basirika busirisi. Yesu n'abeebunguluza amaaso ng'abasunguwalidde, era nga munakuwavu olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe. N'agamba omuntu oyo nti, "Wamma, golola omukono gwo." N'agugolola, ne guwonera ddala. Amangwago Abafalisaayo ne bafuluma, ne beetaba wamu n'abawagizi ba Herode, bateese nga banaazikiriza Yesu. Awo Yesu n'alaga ku lubalama lw'ennyanja wamu n'abayigirizwa be. Abantu bangi ne bamugoberera, nga bava mu Ggaliraaya ne mu Buyudaaya, ne mu kibuga Yerusaalemi, ne mu kitundu ky'e Idumeya, n'emitala w'omugga Yoludaani, ne mu kitundu ekirinaanye ebibuga Tiro ne Sidoni. Bano bonna bajja gy'ali, kubanga baali bawulidde by'akola. Olw'abantu okuyitirira obungi, Yesu n'alagira abayigirizwa be bategekewo eryato limubeere kumpi, si kulwa ng'ekibiina ky'abantu kimunyigiriza. Yabalagira okukola kino kuba nga bwe yali awonyezza abantu abangi, abalwadde bonna baali beenyigiriza basobole okumutuukirira bamukwateko. Abantu abaliko emyoyo emibi bwe baamulabangako ne bagwa wansi mu maaso ge, ne baleekaana nti, "Gwe Mwana wa Katonda." Kyokka Yesu n'agaanira ddala emyoyo emibi okumwatuukiriza. Awo Yesu n'alaga mu kitundu eky'ensozi, n'ayita abo be yalondamu, ne bajja w'ali, n'ayawulako 12 babeerenga wamu naye, era abatumenga okubunyisa obubaka bwe. N'abawa n'obuyinza okugobanga emyoyo emibi ku bantu. 12 bye yayawulako be bano: Simooni gwe yayongerako erya Peetero, batabani ba Zebbedaayo, Yakobo ne Yowaani be yayongerako erya Bowaneruge, ekitegeeza nti ababwatuka nga laddu, ne Andereya, ne Firipo, ne Balutolomaayo, ne Matayo, ne Tomasi, ne Yakobo mutabani wa Alufaayo, ne Taddaayo, ne Simooni omulwanirizi w'eggwanga lye, ne Yuda Isikaliyooti eyalya mu Yesu olukwe. Awo Yesu n'ayingira mu nnyumba, abantu bangi ne baddamu okukuŋŋaanira w'ali. Ye n'abayigirizwa be ne babulwawo n'akaseera okulya emmere. Ababe bwe baawulira ne bagenda okumukwata, kubanga baali bagamba nti, "Alaluse." Abannyonnyozi b'amateeka abaali bavudde e Yerusaalemi ne bagamba nti, "Aliko Beeruzebuli omukulu w'emyoyo emibi, era akozesa buyinza bwa Beeruzebuli oyo okugigoba ku bantu." Awo Yesu n'ayita abantu, n'abagamba mu ngero nti, "Sitaani ayinza atya okugoba sitaani ku bantu? Abantu ab'obwakabaka obumu bwe beesalamu ne balwanagana, obwakabaka obwo buzikirira. Ne mu maka, abantu bamu bwe batategeeragana, baawukana, amaka ago ne gasasika. Ne sitaani singa yeerwanyisa yennyini, obuyinza bwe ne bwawukanamu, aba takyaliwo ng'azikiridde. Tewali ayinza kuyingira mu nnyumba ya muntu w'amaanyi n'anyaga ebintu bye, okuggyako ng'asoose kumusiba, olwo n'alyoka anyaga eby'omu nnyumba ye. Mazima mbagamba nti abantu bayinza okusonyiyibwa ebibi byonna, era bayinza okusonyiyibwa okwogera obubi mu ngeri yonna, naye buli avuma Mwoyo Omutuukirivu talisonyiyibwa, wabula aba akoze ekibi kyasigala nakyo emirembe gyonna. Kino Yesu yakyogera okuddamu abo abaali bagambye nti aliko omwoyo omubi. Awo baganda ba Yesu ne nnyina ne bajja gy'ali, ne bayimirira wabweru, ne bamutumira nga bamuyita. Ekibiina ky'abantu kyali kitudde nga kimwetoolodde, ne bamugamba nti, "Laba, nnyoko ne baganda bo bali wabweru, baagala okukulaba." Yesu n'abaddamu nti, "Baba bantu ba ngeri ki bempita mmange ne baganda bange?" Awo ne yeebunguluza amaaso abantu abaali batudde awo nga bamwetoolodde, n'agamba nti,
Mange ne baganda bange be bano. Buli akola Katonda by'ayagala, yaba muganda wange, yaba mwannyinaze, yaba mange.